Bobi bw'obeera naye bw'aba aseka nga tafeeki nga kikyakola ekyokubiri. Bobi kye mumanyiiko ekitali nnyo kirungi sitagaba ssente. Lumu naye nga Saamu Gamiiri tagaba. Kwaniriza nnyo webale nnyo bali ddala atugoberera oli ku Big Brother Uganda. Subscribinga ekyo nkikujjukiza era nkusaba oteekeko ekigalo bw'omala ogende mu comment section olekewo obubaka kiba kifuula video ngeri so active n'omulala bw'anajjako n'ateekako ekigalo n'akola sharinga kuba olusi mubaamu bubaka nga busobola okuyamba ggwe oba mukwano gwo oba ow'oluganda lwo oba temumuyambi busobola okuyamba abantu abakwetoolodde. So kyogenda okwogerako ya of course ebintu bya Nuupo oba biwulira ebya mukulu Mpuuga mukulu Abedi Bwanika of course National Unity Platform sagala kutunuzaamu nnyo eyo naye waliwo ebintu ebimu nga mutuufu oba oli awo osobola owaayo endowoozayo nga munnayuganda. Naye ekikulu kya byonna kyenjagala owe bannayuganda mu kanyomero kaffe aka Music and Beyond kyekya Butcherman jjajja Butcherman Okwawukana ne Bobi. Omanyi Butcherman abuze kati babadde awo neŋŋamba leka twogere ku about Butcherman ono okay so okuddamu keeri emabega Butcher nga ali mu Firebase kubanga kisookera ddala kati sawa zino wa NRM era ali mu kibayita ghetto structures manyi kiri awo ekyo kiyamba abantu ba ghetto ekyo mukyala we bamuyita maama ghetto mukyala muyivu mukyala muyivu yalina ebintu byalimu byayambako gavumenti naye gwenga DJ Wiba osimanyi bw'otegera abasajja bano babiri Bobi Wine nze ndowooza akatono ke mumanyiiko nange ngenze mutegeera ne ka chance ke nafunako ko nensembera ne musemberako kaakatono ne mumanyi omusajja bwali naye kati gwate wawangaala nnyo nabo wali nga Rasta akyalina amalaasi Butcherman akyaliwo nga bonna bali mu Firebase Vice nebijja from nowhere abasajja wana natandika okumanya Bobi biseera I think 2004 okutandika okubeera together ndowooza 2005 awo okubanga tumanyi nnyo twemanyimanyi nnyo. So nzijukira ebiseera bya ono mulenzi yafa Weatherman yali mukwano ya actually Weatherman yali nnyo ku lusege lwa Bobi Wine okusinga ate Butcherman. Nubiani yajja luvannyuma Nubiani yaliyo naye okusurfacinga kubanga Bobi yali ngeri mu kagoma kana akagoma kalwene wabakaba kuba nosiri ezo kati ajja wazikuwa naye nga muyaye nga mubanda nnyo kati Demba awo 2005 azikubye tuyima Nubiani atanze okuyimba ne Nubiani Nubiani kali kavuga kali very humble nnyo. Even today Nubiani ali humble only that waliwo era akakyuseemu kana ak'ebyobufuzi ebbango lirimuko waggulu yes. Naye nga kyemmanyiiko yali muvubuka ali humble ng'era bw'omulaba today nenkuga nti naye kati essaawa zino awaniseemu ku bbango era si oli owaluli naye nga obwahambo bwe tebuvangawo abo ntegera
Byali ye muntu gwe ninako gwe sirinaako record mbi mu bulamu. Muyimbi yavumye omuntu, omuyimbi yakubye omuntu. Kati ate Bobi ye yalwananga ngombe era aweka mwocha Bobi wonna studio wezibadde nga waliwo training camp ey'engombe pads kati sawa nga bweziti nga abaana bali mu kubamu awo pads bakuba shadow okitegeera akawungeezi nga Bobi nga bwatuuka kwabo babebe bakambiri nga abakuba era gyobola nabo abasajja babeeranga okumpi babeeranga nabo bawagadde kubanga Bobi yali muzibu nnyo. Yes, n'ebikonde. Bobi is a professional boxer. Takkirizibwa kulwana. Kati alina we yatuuka nga takkirizibwa ku exchanginga n'omuntu alabika nti teyatraininga bikonde. Kubanga omuntu omukubeemu n'agwa wansi either ayinza okuzirika oba n'afa. Okitegeera kati ku kaadi ya professional obeera tokkirizibwa ku engaginga in any fight with a person who is not trained. Yes. Ate naddala omuntu nga yes kati takkirizibwa kulwana kubanga yatuka yali ali ku nga bonaga nti yali nga agenda okutandinga professional nti ebikonde byokuba bya ssente oba ontegeera ng'oli ku kaadi ya professional oba tokkirizibwa kuddamu kulwana. Bagikujjako ate amateeka ne gakukaliga olw'ensonga otuuka okulwana n'omuntu gw'omanyi nti tamanyi ng'ate okimanyi nti omusinga. So that's why bababuulirira okubeera very humble. Era osobola okusanga omuntu nga mubi nnyo nga wakabi mu kulwana oba biki bikonde egyo naye ng'ali tuwambo ng'omuvuma n'otambula n'agenda oba okitegeera. So Bobi bw'atyo we yatuuka awo kati nga takyasobola kulwana. Abeera nga akirekedde bano kati amajege Burcher naye yabeeranga okusaakaanya. Burcher nga ye akuba nnyo omukka okitegeera nga wamukka enjayi mwana okimanyi nti mu firebase abalala bonna abasinga oba Nubian ampitaani naye abasinga bampita Jjajja Welba ne Bobi leero ampita Jjajja Welba. So Bobi kyensinga omumanyaako nti yali omanyi omuntu alina lofiti like nga bonaga nti omuntu akwagala akulaga nti akwagala nga atakulimba mu bayimbi naddala abawe level ye. Bobi bw'obeera naye bw'aba aseka nga tafeekinga kikyakola kyali. Ekyokubiri Bobi kyemumanyiiko ekitali nnyo kirungi sitagaba ssente. Kyemumanyiiko nakugamba nze ebbanga lyemmaze mu music siiryangako ku ssente za Bobi. Kamiri naziryako lumu naye nga Saamu Kamiri tagaba. Bebe yo ali odide ku ssente. Bebe yazigaba. Bebe ye muntu abantu abamuli around. Tolaba ebiseera ebisinga ntera okugamba nnyo nti bebe naye Bebe ku kigambo ky'okugaba ate abasinga. Kawa Kamiri ba mutima bamwonoona. Mutima wajjo. Oyogera ku byema be. Mutima wajjo juzi wano. Bebe ku yasinga mu bonna okuvaako ssente noga nti ono agaba ssente. Ono mukwano gwange. Bw'aba azirina
azikuwa ono tagaba milikwezi okulya kuserera kamiri Sam oba Sam manager Sam oyo nga Jeff avuddewo manager Sam nangamba mwana ngenda kunoonyayo naye omusajja agamanyi nawe omusajja agamanyi kanoonye engeri gyenkola ki gyenkola ki Bobi Wine ebiseera bira manager John yali manager we naye miroza kubanga waliwo balabeja waliwo labeja manager John azze oluvannyuma naye John wajjo wano balabeja nga bavuddemu kati John bazze bamuyigiriza ayigidde ku balabeja waliwo ne Mukiibi Mukiibi yasooka okubeera manager wa Bobi Mukiibi oyo Mukiibi then labeja Mukiibi kati YouTuber Mukiibi era Mukiibi n'agende wa Bobi amulaba kalamba yabeerayo tafutava amulaba kalamba okujja ate ekyokubiri kyendaba ku Bobi oyo teyeerabira bakyali baabo abedda tabeerabira okujjako nga omwesuddeko bwesuzi wano nga tewali mu struggle oba struggle gyenjogerako si yeno eri wano wabula life eri ey'emabega eyo yali struggle bakyali baabo kati balabeja olabeja alenga oba akyali buladi we ndowooza kubanga labeja oyo yabeeramu nnyo yabeeramu Bobi nnyo Mukiibi teyalwamu labeja oyo Mukiibi yasooka labeja okitegeera kati Bobi ajja Buchaman waali Nubian Lee Mickey Wine bw'okimanyi nti banjo kati actually banjo erinnya terisoundinga nga nnyo kiri awo nti liri waggulu nnyo waali bamanyinga muganda wa Bobi naye Buchaman nzijukira Weatherman ye yandibadde abeeranga bw'olaba Nubian bwali ku Bobi kubanga Bobi yayimbanga ne Weatherman edda mwekume hitmaker mugenzi yes yabeeranga naye his soul rest in peace kati Nubian adda mu kifo kya Weatherman Weatherman oyo yali awo Burcher ate aliwa Burcher yaliwo naye ng'ate kati bonna ebiseera ebyo baali bakubi baalaga Bobi nga baagala nnyo kati balitambulidde nnyo sijjukira ebiseera waliwo abasajja ba Chakademas and Pliers Chakademas and Pliers ba Shabaranks olaba kati Shabaranks yalinganga bw'olaba ono guy ali e Germany bamuyita erinnya linziruseeko muyimbi yagenda abeera Germany nga bo abannayuganda b'ebiseera abayimbi nga batambulira nga Abajamaika mu character era Bobi yolaba ono gundi Binimani n'ono guy gwe baasiba Bobi gundi yali yatambula naye kati bwe batyo babeeranga era nga ddala Burcher naye alinayo character mu Jamaica gy'atambula nayo oba ontegeera kati batandika okukuba ng'amagye gajja galumba kampu eyongera okubaamu omuliro Buchaman atuuka ekiseera awulira nga ndowooza naye kati akuze yes okitegeera kubanga wakubye lwakite mu matira oba lwakuba ndimu okitegeera hiti zizaawo oba ontegeera naye ng'azito wakati ate Bobi bw'akola Busabala Buchaman yali akyali mu Firebase yakola Busabala y'essebo eryo eddoboozi Burcher yalikolanga okitegeera Busabala y'essebo kati abantu bakyagala nnyo ndowooza Burcher n'atuuka n'alowooza nti ye munene
Bwavaawo. Bwavaawo kigwa. Sebo bwe yavaawo ekintu tekyagwa. Kyatambula mu maaso. Kyagenda mu maaso ate kisinga okwewuliza ne ku olwo kaye Sebo baakakozesa. Nga bagulawo Busabala. Yali eguddewo. Sebo bwe yabeererawo. Bamukola emirundi egiwerako nga Burcher waali. Ng'ate atuuka ekiseera akutteyo ennyo. Obulango bwabeera nko Sebo. Sebo. Kati Burcher ndowooza okulowooza nti bw'aba aggyeemu Sebo. Oba naye n'akivaamu ng'omukubi w'akalango ng'omuyaayi wa Firebase alina ettundutulu lyagenda okugenda nalyo. Okitegeera kati awo naye nga before that waaliwo between Butcherman ne Bobi waliwo Bobi kyataawa Burcher kye yali asuubira. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Burcher aliyokave mu fire. Yes. N'agamba nti alowooza tali appreciated for what he has done. Era nzijukira abantu bayogera nnyo ne bagamba nti kale omuyaya amukoledde nnyo mwana omuyaya abadde kale bwe buyese wona abadde amukola oba okitegera abantu batyo bayogera naye nga baavaawo nga Bobi bebe Butcherman ng'alaga nti balina kye bandimuwadde oba ne bamuwa ekivulu Busabala nga kike oba okitegera kyali mu mbeera eyo okutuuka okuba nga baawukana. Naye Burcher bw'ayawukana embeera nno yamubeerera si nnyangu bw'ava mu Firebase. Awo atandika kyogenda mu NRM. Burcher yasooka n'ava mu Firebase. N'abeerawo. N'aba nga talina kyakola. Okuggyako okuyimba naye ng'ate n'okuyimba essaawa eyo ennyimba tezikyakola. Bwe yavaayo Bobi Wine teyamuyita wadde. Okumuyitawa? Komawo kale ebyala yalina nga bw'obimanyi. Ghetto buli omu amanyi alinawo. Oba otegera buli omu amanyi alinamu. N'agamba muyayo tumuleke endowooza. Kati nga buli omu agamba ndowooza ayagala kulagako munne nti nze nsinga. Waliwo ekyo kizze mu mbooki balimu. Abayimbi abasinga bwe batyo bayirewe. Si ku bano bokka. Ate era nga tolina gojja kugamba nti nedda. Kubanga bw'oba obadde n'omuntu ng'omanyi nti olina ky'omutaddeko era bw'oba weekyanga kibeera personal. Kati buli omu yabeera personal. Bobi agamba ayambye nnyo Burcher okubeera kyayi. Ng'alowooza nti Burcher yandibadde era naye mulo akola ki? Ateekawo embeera eraga nti asiima oli byamukoledde okutuuka waali. N'oli naye n'alowooza nti okuba nti yalina Rafton mu gurupu oba nga akomandinga nnyo mubali oba biki nga naye alowooza nti alina stake gy'aholdinga. Kati awo ne baba nga buli omu ziringa empologoma ebbiri nga ziri mu nnyumba emu. Ne baba nga tebajja kukwatagana. Kati mu mpologoma ebbiri era we zirwana wabeerawo ewangula. Byagenda okuggwa nga bigenda okuggwa nga Burcher kimulidde. Talina mirimu, talina ssente. Okusalawo ne kujja nga alina gena. Kati ndowooza ate okujjamu NRM Bobi amala kuyingira byabufuzi. Burcher agenda mu NRM.
kati bw'amala okulaga nti w'amaanyi abasajja abali eri batandika okugamba nti naye mmwe mukimanyi nti waliyo abayaaya ababadde bawangaala ne Bobi ng'ate nabo b'amaanyi mu ghetto. Bamumanyi nnyo, kati bwe tuba twagala omukwatamu tuba tulina kuyita mu abo kubanga bamumanyi. Oba ontegera, kati nawe bwe babayita tebagamba nti tetukyamumanyi, baga nti nawe oyo fala ffe tumuyigiriza neki ne ghetto yonna ffe tugibeerawo, n'enjayi taginywa oyo agifuba ofuuyi mu bbanga ffe tuginywa. Okitegeera bagambako nti Bobi tanywa njayi mwagifuba mu bbanga. Oba okitegeera, kati awo wonna oyo Burcher ayingira ebyobufuzi because betuyita abakwasaganya ensonga za camps ez'enjawulo bamulabanga potential competition oba potential contender agenda okuyibirira ajja aleke ekkuuli ly'ataddewo nti asobola okustopinga omuzannyo. Oba ontegeera, ate naye n'abalaga nti agusobola. Amanyi abo abaana balina n'abayimbi b'ennaku zino alowooza nti asobola okuteekawo embeera. Okitegeera, so basically that is what happened. Olwaliro okulaba Burcher nga ayingidde ebyobufuzi era nga ayawukanye kubanga yabagamba nti oli yava mu ghetto okuva obwedda nze mbadde president wa ghetto. Burcher nga ya complex. Yes, ate nga Bobi agaye ghetto gladiator kuva dda ye president wani wa ghetto. Ne Burcher era ne Burcher aga nti wavaako tokyategeera ghetto obeerayo ddi. Nze ghetto president tobijjukira awo campaign tandika. Yes, ate Kabaya Kabaya naye avaayo. Kabaya waliwo yagirira awo. Kabaya bayirawe Kabaya ebintu bya ghetto abitegeera. Bakabaya ba ghetto youth Bakabaya ba ghetto youth naye ate tebalina wadde amaanyi. Kati Kabaya talina kyagamba ggwanga. Oba ontegeera, Kabaya okujjako okugamba nti yakubayo akayimba anti bafunyeemuko ennaku zino olw'ensonga nti era okubanga abayaaye oba abaana ba ghetto bafunye ssente. Kyagulanyi kumala mu politics. Anti Kyagulanyi bw'agenda mu politics agenda akompiitinga. Bw'akompiitinga aleeta amaanyi abasajja gye baali balandayo. Kabaya ye musajja wa Bobi Wine. Ndegeera. Kabaya ye musajja wa Bobi Wine. Kabaya ye musajja wa Bobi Wine okusinziira mu comments za commenting nga mufollowinga nnyo. Kabaya kyali wa Bobi. Oba ontegeera. Era Bakabaya nzijukira waliwo akayimba nawulira olwo mwana yagala mulwasi. Kati awo nawe Kabaya ate Bobi ng'abaagala nno ebyeddala mu kampu omwo nga bw'ogenda omwana ng'alina engeri gy'ababongako. Bobi alina engeri gy'abonga ku bayaye be. Naye olwo akawozi kootanyumiza wano Bobi Wine we yakubira oluyimba ne Bebe Cool nga bakuba Fundula. Bebe Cool yali ali mu Firebase oba Bobi Wine yali ali Bebe Cool agamba ye yatandikawo Firebase. Oba ontegeera, Bebe Cool agamba ye yatandikawo Firebase. Era bw'oba ogerera n'ebigambo ebyo ayinza okuba nze kyendowooza nti Bebe agenda okwagala okwegatta ku Bobi. Bobi yali muyaaye wa ghetto. Oba ontegeera, Bebe nga yona abasajja abagendako e Kenya Nairobi n'okomawo ebiseera ebyo ssebo nga si kyangu. Oba ontegeera, kati bwadda nga bw'omanyi omuntu avaako ebweru ndowooza siri sure ani yaleeta kigambo ekyo naye nga Bebe yagamba ekigambo ekyo yakikola ki ne gurupu ye yagitandikawo. Yes, ye bw'agamba obukakafu ne Bobi yaliwo nga ku status ye mu ghetto w'amaanyi kubanga era Bobi teyandyegasse naye aniini Bebe ngakitegeera yali w'amaanyi mu ghetto ng'era engoma naye afuntulafuntulamu ne bafunamu amaanyi ne bagagatta basobole okukuba akasajja. Kati bwe bagenda mu maaso gurupu bagibeeramu edda Bebe bamuyitanga Bebe Banton. Yes. Yes. Nze nakugamba nti bayongeranga amanya g'Abajamaika.
Okitegeera Binwani wona gundi Bantoni ati Red Bantoni towajjukira bonna abajjanga beteekako amannya ago by so inspired by the Jamaicans. Okitegeera kati bajja Bebe Bantoni akyuka bukyusi byaganda afuka bebeku erinya alikyusa bukyusi awo nga bamaze okuba Kamiri ebiseera yali Bebe Bantoni alabika Bebe Bantoni bakubira Kamiri bafuntula owo funtula okitegeera kati bamulumbye bamukubye amini bazze bakubye naye nga mukambwe Kamiri ebiseera yali mukambwe maani. So otule wali Buchaman agenza okugenda mu NRM nga akwegamba yali agezaako kulaba nti abasajja bagezaako mukozesa kulaba nti asuula Bobi Wine nanti era jeja kyekyali kigenderere buli musajja gwolaba mu ghetto bamukozesezza bamunoonyezza akozesebwe abayambe okufuna namba za ghetto oba ntegeera kyovudde olaba nga abasajja nga bakabaya leero osobola omusanga akatoke mwekali oba ntegeera kubanga bamusanze mu bagiyita ekitundu kye nga amagye gagamba nti ate kabaya bw'oba oyogerere kabaya kiggwa oba ntegeera abasajja ba Scorpion basajja bo ba Scorpion bw'oba bakubidde bakuli Scorpion amagye gagamba nti ani atutte essimu eno waliwo kyaliwo wali najja nankumi waliwo eri erigwe bwebakubiraawo kati ogendeko wali ezzana mulo mulo awo akukakasa nti ekyenjawulo kyebabeeramu bo bati bakyakola naye era abaana anti bwabeerawo amagye agakkiriza muntu yes kati Bobi yali kamwokya nga yatwalayo kamwokya abalaayi nga bamukkirizaamu kati ng'ate kamwokya engeri gye yali alina erinnya nga kamwokya edumira awalala wonna nga bw'asalako ezzana nga bamula emikira giddamu ki mu magulu ng'ate abagenda kukola ki abayaayi ba Bobi basazeeko oba okitegeera kati nga balina kwebongabongako kiba kisoboka oba si kyo ne zivuga bali balwana nze kuwulira kale tweyanzinge abadde DJ with music and beyond tusukawoko mu sako ya music netuyitamuko netunyumyamuko ne ku bintu ebirala oba oli awo yotamanyi mpa ku kigalo genda mu comment section tunyumyemuko strictly music and beyond katono mpola tuweerera nafe aba Century Property Real Estate Top Care Restaurant Nina Guest House wamu ne bannaffe aba Ham Connect ko ne Freedom Properties Uganda Limited nkweyanzenge akumata kumira mpeera tudemo okuzigana nti episode eddako nze Jamal Ssaabasajja Kabaka wangaali oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti emu 28 55 25 oba noti 772 34 43 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sawuna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne
Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 7689 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home.